omuntu alina amaanyi taboggoka. Omuntu alina amaanyi ebibuuzo byabuuza biraga abali around that wano muteeka okwetereeza. So a man in my own school of thought akomawo ewaka n'agamba vaayo ntera wano emmere njirye ye talya agikujjulire atuule awo akunyumiikirize nga bw'oli akwe update y'olunaku wano musiibye mutya ebyo byalingawo luli when our mothers were housewives. A father needed to take stock of what happened because taata mukulembeze maka bw'akomawo ewaka yeetaaga okuweebwa omukulembeze bamwe kibayita presidential matrix waba yakazuukuka okumanya eggwanga litambula litya aba intelligence ekyo bazuukuka bamugambirawo balina omuwa presidential matrix waliwo akatala akayidde yes waliwo bano bagimuwa different layers ne taata bw'aba akomyewo ewaka maama bw'aba akyuiramu emirembe amugamba waayo okudda okomyewo leeti ne kankunyonyo ekigenze wano leero Mandela bamugobye ku ssomero nti ate ki yagenze n'azanya omupiira alina ebbwano kati abadde alina ensanja bavu ng'emulumisa omusujja oli mu kulya but they are briefing you and it's okay if you find peace in that. Naye bw'otandika okiteekawo nti katala omuntu ateeka okuzuukuka ng'okomyewo. In my own understanding, I think you've not balanced the times and you. Bamaama luli baakikolanga baali ba housewives nti taata yafulumanga n'agenda n'ayigga n'aleeta omunyago ne balya maama n'ateekateeka omunyago ogwo kitegeeza taata yakomangawo ng'akooye ebyabadde wano tyabitegedde yeetaaga lipooti kati okomyewo ssaawa 8 mukyala we akuwadde emmere nadda ku ssimu anti akulinze oli mu kulya munaye oli muganda nadda ku ssimu bw'oli mu kulya nomala ne weestretchinga omuntu alidde ku ntuuyo ze olidde enjawulo gy'oboogera enjawulo gy'olinamu ogambye mbu omuntu alidde ku ntuuyo ze you've not thanked the effort in making the meal. Ne Kyamagero, okay. Where I want to divert with you. I feel that you're bruised, but let me bruise you much further. Okay. The incense of civility obuntu kwebaza nti ofumbye nnyo nnyabo naye kati gw'ositukawo ogamba omuntu alidde ku ntuuyo ze n'ogamba nteraayo amazzi awo bakola nteraayo ku mazzi awo nenkubuuza ekibuuzo ono mukyalawo bamukoziwo mukyalawo nante ekizibu we kyava Kyamagero abantu bonna benjogeddeko nabo abawagira eri modo enkadde gwe gy'otayagala bagamba kiri bwe kiti modo enkadde sigamenti sijagala there are some pros zerina zenjagala era nzikozesa naye erina cons nyingi zendaba which I don't subscribe to. Abasajja bali abasinga kye bagamba nti mukulegeza wano yensonga waaki kati tutandise emisomo gy'abalenzi egy'abasajja nti mukulegeza wano abakyala babakkiriza ne bayitawo ne beerabira who is the boss nti much as you're in a relationship waliwo boss. Let me tell you oyina omumanya kati omusajja ng'aga nti kasuku okeera ku makya n'ozuuka n'ova ewaka ssaawa emu n'ogera n'oyiriba wuuyo mu kikubo wuuli eri n'okomawo eka n'okomawo n'emmere okitegedde ate abantu b'okuzuuka obuzuukusi ku 8 ne bawulira nti kibaluma nnyo kale nabo bagende bayiribeko mu owino batusangewo ffe tuzuuke ku 8 9 ate oba tubamenya kati oyogeza ntondo olinga bwaŋŋamba. This is the idea. Tetwalegeza ogambye nti omukyala alina okumanya ani boss. Boss aba asasula. Women subscribe to leaders. Bw'obeera ng'oli mu maka nga taatawo si mukulembeze nga taatawo buli kaseera maama wamwe yabaduumira mukole kino abaana batandika okuinclining ennyo ku maama because yabawa leadership guidance. Train ogimanyi? Train si kyekino kyonna ekitambula nga yonna train. Train gwe mutwe ebisigadde bibeera byana gye gudda kati if you're the head of the home nga taata naye nga naawe kennyini tomanyi nakwekulembera ozukka ssaawa 3
bw'ozuuka weesokoola ennyindo bw'oyayuuya ova mu kisenge oyambadde pule oli mu zip vesti bw'olawozaaneekyo leero waliwo ku kyokulya you as a head of a family tomanyi nakumanya oba waliwo oba tewali. The campus of the home is at risk now. Omukazi atandika okuwuliriza bw'omuwa reason of leadership. Omulembe gwe tulimu abasajja be tulina abaluuzinze matrix ya leadership and being a man abasinga balowooza bw'okola ennyo ssente obeera omaze. No, women are designed to be manipulators. Era abantu buli musajja ali eyo noonya akatabo kayita the manipulated man. Bw'onoosoma akatabo ako kagenda kukulaga nti buli kitonde kikyalo okitunuulira with a different frame. Omulaba bulala nti ayogera kino ng'ategeeza kino because you leader you are alert. Olaba naye kati ffe bwe tukoze ennyo ssente ne tusoma ennyo ne tuyiga ennyo oluzungu ne tulowooza nti now we can share power. Njagala nkutegeeze being the same educated man and a woman, being the same at execution of work does not mean that we are the same. Having a couple of similarities mu gender tekitegeeza that we are the same. Or we are equal. No, we are not. Toddanga naawe n'olowooza nti omukazi yenkana naawe. A man is oversight, strategy. A woman is operation. Ewako omanyi obutungulu bwe mulina mulina obutungulu bumeka? Simanyi. Webale nnyo. Naye ng'okimanyi nti ssente ozita. Obeera ku oversight. Togenda kuddawo otandike kudda mu dynamics z'operation ennyama twaguze efimeka. That is not your role. Your role as a man of a home is to give leadership. Standard. How do you offer leadership? Okubeera ne clarity. Omusajja akulembera amaka tabeera emotional. Takwata feeling. Nchoddawo, you must be in position as a father and a man okwawula feeling ku the real issue. Okitegedde bali mukaaba bannange wabula wano eno wiiki yonna tukimanyi tulya bijanjaalo. Now you realize this is being sentimental. Dekowa is abantu babadde balya. I move on. Kyamagero. That is it. You are whining over beans nakati na birala ntemulidde ennyama wiiki yonna. Nze standard gye nnina nga taata kyembuuza babadde balya nti ye the rest is background noise. Oba balya bijanjaalo oba mukene. The core is balidde. Naye abakyala b'ennaku zino bakyabiwuliriza ebyo. Wulira ekimugaana okuwulira. Ekyo kyokka olutalo luba lubaluseewo. Ekimugaana okuwulira because gwe tomulaze kiddako. Bino bye mutuulatuula mu ddiiro buli kaseera oli ne mukyalawo muli mu ddiiro akutaddeko ekigere n'omumasaaji omunyigaanyiga oti baby. That is bw'onoosoma akatabo ke bayita the manipulated man ojja tegeera nti all those models are meant to feminize men. Okiwulidde namutebi nti kati gwe bino byolaba ne tubeerawo ne twetekako amagulu tekitegeeza nti nze sifunayo obudde erinda nangamba mukwano leeta nkusale ku njala naye nga tannansala njala nsooka ne mutunuulira embuuza dde ayagala kusala njala oba alina kyayisaawo. Taata tawangaalira nnyo mu ddiiro aba mu kisenge eddiiro lya mukyala n'abaana ngenda kuddaawo ndabe soopu nzire mu busoopu bwabwe Salvador bamukomezzaawo Antonio tafanga nze nziremu ebyo ebibuuzi. Tolaba busabbuuni obwo. Si bulina obwo budde naawe. Ekifuula taata it is the mystery around him. Nti ali unpredictable. Taata akomawo mu Byebalina n'ayitamu awo n'adda mu kisenge. Eno n'osigala n'abaana. Kati zaza ne yeekolamu omulimu n'ajja mu kisenge. Daddy kankwerera ku ssomero n'akunyumiza nga tewali tabbu. Ne mandi n'ajja n'akuwa brief. Nyaabwe najja n'afukamira eradde ssebo eradde musiibye bulungi nti ye wakoze eki leero mu maka gange ssebo tuba ne to-do list. Temugenda kubeera wano mulowooze nti mwawummula. What was your day like? Nakoze kino kyaganye kitya.
okitegedde nkitegedde ssebo kati awo bannaye mubeera ate nti ng'abavubuka awo we tuvaawo ye ngaddayo mu ddiiro n'abaana be. Now it is my time to unwind. Mu kisenge ne ŋŋenda ne naaba bulungi nnyo ekisenge ekyange temulina kubeera mu TV na simu ekyo nakigamba nga nzikakkana. As a man I start now to take stock of my day. N'obalamu n'alabye kasuku nakoze kino gundi ono teyansasudde kino nkyakinoonya. Bw'otegerera nti okubeera taata kintu kizibu nnyo nti oba tunuulira mu ddiiro nga bali mu kulaba soopu naye ng'oli shuwa enkya tebalina kyakulya oba nga bikutwala naye nga twalina muntu asobola kutunula n'ategera ki kigenda mu maaso. Kati mmwe abazze ennyo mu ddiiro ne mutandika okugamba bakuweeweetako bakuzze eno simanyi muli mu nviiri osumulula nviiri eyo laavu ento nnungi naye eteeka okutuuka n'ekoma and you change gears n'ogenda kukiddako. kuba buli kasajja ga mukwano gyange onsumulula enviiri njaga agenda ewa Lidia naazeemu ku Saturday. Naye wali abasajja abasumulula enviiri. Nange nazisumululako ssebo. Nze sibayo basumulula nviiri. Nazisumulula. Era nze by the way mu bintu. Era laavu nto. Nze bintu ebineewuunyisa Kyamagero bwe basiba enviiri z'abakazi. Ntunula nti nga oba babitandika batya. Olina eyo kogulu. Sigiina. So oyiga okusumulula enviiri. Naye time etuuka nga you no longer have the time for that. Okitegedde ng'obwo obudde tobulina ekifuula taata kubeera mysterious. Olowooleza eggwanga amakaago omusajja yenna nga taata era nga mwami mu maka bw'oba yiwe bakaffe baatutendeka nga tukola omusajja yasula okuliraana oluggi mukyala we yasula okuliraana ekisenge. Protection. Okitegedde nti omuntu yenna bw'anaaba akuba oluggi luno okuyingira alina kusookera ku nze. Teri musajja billa yatendekebwa oba nga alina instinct ekuuma amaka ge azuuka ekiro n'atakola drive. Omusajja yenna oluzuuka bw'ati ekiro n'agenda n'afuuyisa ng'akolamu ka patrol ng'akebera enzigi ng'akebera amadinisa ng'agenda akebera ku baana ng'addamu ababikka bulungi ng'akomawo. Oyo ye taata. Eyo drive omusajja yenna nga musajja kyenjogerako akimanyi because it's in your instinct as a man masikuli negamba I need to be sure tuli safe. Era nze kitange yaŋŋamba nti tokkirizanga omukazi okusooka ng'okuzuukuka. Ennaku zino be basooka ozuukuka anti mubakole breakfast okomyewo 8 musuubira kuzuukayo essaawa mmeka yeebase essaawa 3 n'essaawa 3 abantu babeera bakeera kwebaka kyekyo zigenda oyingira 10 ng'otuloba kyatuyina. Kakati anti kasuku your world view is different from other people's world view. Era ne bino bye ŋŋamba abasajja abali wano saagala otandike kuddawo otandike bikola nga bye mbikugamba. Find the man in you. Kuba buli omu alina bwafuga amaka ge. Nurture the man in you. Ogambe nti nze kino ŋŋenda kikola bwe nti